Gabula na diopo kuna tudoke baba tereire atereire gabula tereire atereire usoge tereire atereire ali mwala mula tereire tudoke baba tereire ali muntebeye uyo baba uyo ali kwikonero uyo iseife uyo ali muntebeye uyo baba uyo ali kwikonero uyo iseife uyo ali muntebeye sasa kabanange mwebala okusaba musala daife mwava kya mugaso twasabanga omusana n'obwire okukya nga tusabira obusoga okwira awalala anti ebyobuwangwa byali biri kusaanawo aye katonda yamala yakkiriza busoga yatereera tuli oti nsente twisa kirala twatereera oti abasoga nsente twisa kirala twayira walala bwe tubona baba nga tumwaniriza ise bantu gabula na diopeyi kobaini lya mpiki toli lya kalanga kalera baana atafumbisa mperere baba lwayanika amati tikatona oyo ikunganya n'ababise baba ali kutonya amazigani mutonya musayi nzowa mutesi akamwenu kababa na kampaire ko kumatama niwe mbatinize nimbone kifanani kyenterera era butintereire ndiye baba mumpe mpanda naifumo nine wano kumuti ndikulindo yanage makulata waifwe nakumwamire ifumo ebyenda bimweyuwe muti abole mpuli obweni bubwikoke amakadaga gemanoti gema ndete nsumulu bwena abatebuze nje mu kibali mufunte bwatoli eriiso litumemu nani anagema kwise bantu bwendowooza eriina ly'olwisi mwenamu eriina linvugira bulungi oti musokolome uyo baba uyo ali kwikonero uyo iseife uyo ali muntebeye uyo baba uyo ali kwikonero uyo iseife uyo musibe nkine munca mwike kadabada nca mwike nca mwike kulwa iseife nca mwike musibe nkine munca mwike kadabada nca mwike nca mwike kulwa iseife nca mwike tudoke yani kine kulwa laka leka mbibye tudoke yani kulwa laka leka tuke tudoke yani mwaire kulwa laka leka ngemu Baminisita obwakabaka bw'Uganda abawerekeire ku mukulu wange Ssebo Issa Abalangira, baminisita obwakyabazinga bwa Busoga, omuwandiisi w'enkalaakalira n'abagenyi baife mwena mwena Ssebo tusangaire okubona mu lubiri muno. Ssebo ndidde nti guno n'omulundi gw'ogusoose okuyita mu lubiri muno sangaire msangalire era baba webale kusiima katuukire weyawandiika ebbaluwa nagikuweereza wantu olunaku webale nnyo webalire irala Ssebo katuukire we Buganda tukwenda okwebeza olw'otukuumira kabaka waife
abandi kwaife tubeene Busoga aye tuwangalira ku itaka lye tulikwenda okumwebaza ino okutukuuma nga ife Abasoga ate yale batuloola era emirundi mingi bulenje Buganda ndagaana Abasoga bangi nga bakola emirimu gya Kabaka era tubeenumirizaamu nnyo nga banaife aba Cheap Hardware banaife ba Lubuka Plastics bona bana bali eyo balikola omulimu omulungi na Baba Kyabazinga era buli lwembaayo ntiraina okwebaza mukulu wange ono olw'okutubeererawo era Baba Kyabazinga nenda okuloopera mu bantu mu Uganda afuna appointment mu ofiisi eno buli ssaawa lyenenda nenzi era tulikwenda okwebaza ssebo bwe twali tulikuigulawo nga twakatandikira irala waida watusomesaamu oba mwijjukira kyabasomesa watusomesa ku the seasons. You remember? The seasons. I still remember. Era tukwenda okwebaza ino olw'omulimu gw'okoze mu Buganda banaife abayamba ku Katuukiro mwebale abankubaza Mbogo mwebale okwenda Obuganda mwebale eno mwebalire irala aba Youth Council Buganda mwebale mwebalire irala kuba bana buli wetubanga tujja buwangwa tuzirawo tukwenda okwebaza okulwanisa obuwangwa obutaawo era nze nga Katuukiro wa Busoga lata duzi nali ku mukolo nawaka nti ndakuwayako ku Kyabazinga tutereeze ensonga dino kuba olwisi ntera obona abantu abeera wakati nze ndi Wankima wakati nze ndi Wankembo ate wali mutawaana nali kukwanula okundi and it was so in the future we need to have further collaboration okutereeza eri ebintu byanga bisoba era se bwe tukuwulira ino ng'olikwogera ku byokwandula tutoola amalala ku mikolo gino egyaife egy'obuwangwa nga bitirire ino enaku zino bifuuse bivulu aye buli lwoyogera eyo ebusuga tubulira sebo era twena twaka bwewalukuliza Baba webalikukkiriza kuwaya kuno mukulu wange sebo Katuukiro eno n'obwireko oyogereku saawa eno olikwogera eri Obusoga eri Obuganda n'ensi yona yona ku maiso ga Kyabazinga gawulana by'okuwooku na Baba funvuwa ofuge Obusoga buno obufulu bufe naire mukeneta kaafa nga ebakoba abaana buno olw'okusense mukulu wange buno nobwire oddakosa olulimi ng'osinga okusanukiramu Baba ndowooza oikiriza Baba ise bantu Kyabazinga muganda wange Katikkiro Saabalangira baminisita bannange bwe twayise tuli basanyufu nnyo okuyimirirako wano ssebo mu maaso go wano mu lubiri olw'eyigenge nga tuzze okulaba abavubuka abasoma emisomo egy'enjawulo mu matendekero ag'owaggulu mu buvanjuba bwa Uganda naye bwe twali tuteekateeka nagamba bannange tusooke tweyanjule Kyabazinga tawulira nti no tuli mu nsi ye tutabaala nga tamanyi ebigenda mu maaso ekyomukisa bwe twawandika ebbaluwa ne batuwa olunaku olwaleero era tusanyuse nnyo ssebo ise bantu okusangawo wano Buganda ne Busoga balinga balongo ago ge mazima era ono omuto wange agamba nti Oluganda n'Obusoga olumenefu ndowooza ge mawanga abiri mu Uganda mpozi Abatooro n'Abanyoro nabo naye Abaganda n'Abasoga kumpi buli kintu kye tukola kifaanana era tulina ebintu bingi bye tusobola buli omu okuyigira ku munne
naddala ku ludda olw'abavubuka bamaze okufulumya ebibalo era abantu abali mu Busoga ndoze ebitundu 7 bavubuka ne Buganda bwe kityo. Kakati enteekateeka ezizimba abavubuka bwe tumala ne tuzikolera wamu, Buganda ne Busoga zijja kuganyulwa nnyo. Katuukira ayogedde ne ku nsonga z'obuwangwa, era Abaganda n'Abasoga ebintu byaffe bingi bifaanana. Ne ku ludda olwo tusaana tukolagane, kubanga gye tukoma okukolera awamu ku nsonga z'obuwangwa gye twongera okuba ab'amaanyi n'okukulaakulana. Minisita ono atwala ebyemizannyo era yatwala n'abavubuka. Katuli tusemberedde okumaliriza empaka ez'amasaza mu mwezi ogwa Novemba kamalirizo, naye n'eno emipiira gisambibwa egy'amasaza. Tujja kusanyuka nnyo nga essaza erinaawangula e Busoga lizze okukwata n'essaza erinaawangula e Buganda. N'olwekyo nandibadde twazze kulaba abavubuka, kya muwendo munene gye tuli okwogera naye ku nsonga z'okunyweza Oluganda wakati wa Busoga ne Buganda. Omuntu yenna amanyi ebyafaayo amanyi Oluganda olugulwava. Buganda baga nti omukwano guva mu ngabo. Twalwanagananga n'Abasoga emyaka egyo emirembe egyayita. Era ndowooza we wava ebingi ebifaanana. N'olwekyo kya mukisa munene bwe tusanga ise bantu Kyabazinga ng'ali wano, nammwe mwenna abamuyambako okulamula Obusoga. Era Ssaabasajja Kabaka ajja kusanyuka nnyo olw'enteekateeka eno, era abadde agimanyi, naye kaakati okumugamba nti nno twayaniriziddwa mu mbeera eno kijja kwongera okumusanyusa. Baba tukwebaza okutuwa ekyemisana ekirungi. Mbadde mbaga Maganda bo tunabaako envuluga ebaddeko kubanga Ebusoga olina okufuna envuluga. Kale tusanyuse nnyo. Omwaka guli Kyabazinga yatukolera ddala bulungi ffenna, n'atufunira maama ine bantu. Baba tukukulisa era bwe ine bantu tubaagaliza obulamu obulungi ate obw'essanyu. Essanyu twaliraba yonna mu Busoga, naye naffe twali basanyufu nga bwe tugambye nti tuli Katona waswa. Kaakati ekifo eno naffe eri kitusanyusa, kale n'olwekyo naffe twasanyuka nnyo, era maama ine bantu twamwaniriza nnyo nnyo nnyini ddala. Nze nyina wano abakulu simanyi ngeri gye babawabirabo, naye nyina wano ebitabo bino byensaba ise bantu asiime nga ekirabo ekyokuba kulisa obufumbe. Ekitabo nze nabiwandiika ekimiwaka ntirespekera Uganda 72 kubanga baba ise bantu muntu muyivu nnyo. Kyemumanya ebitabo bino ayinza okusangamu obulayini kamu bubiri ne bimusanyusa. Tweyanziza tweyanzege, Kyabazinga afunguwe. Baba Kyabazinga funvuwa ofuga Obusoga buno. Lata sabondekirize mukulu wange kyayogeireku otulagire tukitemu nkono nti isaza erinasinga wano tutambuleku tujje ku Buganda omwaka gule banayide eno tutandiike ekintu ekyo. Baba wonaabo ndagire ndatandikira wono mukulu ebbalaza Abasoga bakinsaba nnyo
aye nga nsoose kukirinda ku Katonda nakindeeteire mukulu wange yakikusabira babagana oyanirize mukulu wange muluya ndatwala omukisa guno bananga abavuire Buganda baminisita nina bangi n'abalangira bali 10 ng'otwaire ku omulangira ati mu ntebe y'obwakyabazinga ayo olwaleero mbalagde isa abalangira wa Busoga n'atwala esaza ly'Ebugweri eva abayisemena bemuwulira abangi ennyo oyoni mukama wange muto wange yes ono Yudaya babirye bakubya ati Nangobi Yudaya babirye n'atwala ofisi y'obwakyabazinga 7 oyo wala tawe nize namutoolayo namuleeta mu maka gange wamutola I am not being nepotic but naabo abantu toyinza kutola kyabazinga n'omutaaku muntu gw'otesiga iwe omutaaku omuntu ng'obwoigo kaidawulema sebo wekitiibwa Mukembo n'atwala ebyabavubuka era nsuubira nti ebiriwo byonna byonna obiipi era obirimu eryo iteeka toleka katuukira okuba muno ng'ali mu byabavubuka ng'oziramu buli waali baawo ng'omuntu era atwala abavubuka omale ompe report niyanziza kambalage MP wange ate nga era minisita wange n'atwala Northern Division ni MP wange emukala gyenambaire gyawagira ife wano mu Busoga ebyo byaibe ole niwafuuka MP titumutola ku bukulu kutola kamwena abutoire oba nga ali bigaita kale ife tuyikiriza ife tulingo yabuwangwa n'abali bali wobo oli eno kolanga bwe twebisa oyo no wekitiibwa na Saabu Nantale aba nsubira na Saabu Nantale akuwaire ku report yabaire ku nnoni twabaire ku tukyo twena ayagala kwida akuwaire ebyabaire kutida kubijamu na isooka ye Dubai kwekira yeirala pegano omukulu wange ole retired head teacher music teacher one of the best on the continent nawandika nina byama Busoga bamweta nabyama nakuuma ebyama byonna ebigema ku Bwakyabazinga ni kabineti ya Busoga eriyo kwentandwire BBS mwebale nno mwebale kufuta waigulu ife tukoba ntukana kutwala Bwakyabazinga mu buntongi era tugoberera eno nediriwa obakulu baife Buganda sebo Bwakyabazinga gana oyogere ku bali abantu bano era nikwenda okwebaza mukulu wange baba wanaava wano ng'amaze okola ebibye ate abaakwe wange nenza okuloopera naikiriza okwidda okunkyalira ku maka gange nze ninzaani baba webale kumpa bukulu buno nze nakukyaza akatuukiro wa bukulu ayi baba omuneranga irala banange musembeze wale obudooko oli bwaimu abali kola wano abamawulire omulina reporters musembeze wale Bwakyabazinga takangula kuidoboozi mwena n'amaweiso mugaigule gabenda Bwakyabazinga kuvugera kuyozi n'okuganda ni Uganda katuukibwa Dr. Joseph Valansekere katuukiro wa Buganda ekitiibwa Charles Peter Mayiga ba ministers ab'endawulo mbitibwa yemmwe okuva e Buganda baniriza ba ministers oluyi luno okuva mu Bwakyabazinga bwa Busoga na buli muntu mu kitiibwa kye musangaire okuva bonna
olunaku olwaleero lwa byafaayo ino mu Busoga kubanga tukyaziiza Katikkiro wa Buganda obutongole nga idye okuwayamu kuniife. Tubalina ebiduubo bingi bye tuva okuteesaako mu mitingi etubairemu era nga bibaire byankulaakulana wakati wa Buganda ne Busoga ne Uganda okutwaliza awalala. Ntwala omukisa guno okwebaza Katikkiro wa Buganda ne ttiimu yonna yonna olw'emirimu egy'enjawulo gye bakoleera Obuganda ne Uganda okutwaliza awalala. Nayongera okubeebaza okuba nti omukwano guli wagati wa Busoga ne Buganda bagongeiremu amaani gubairewo era tugire nga tugongeramu amaani nga badaada baife kuveera neira tebagire nga baba ekitole era tweyamye nti twidda kwongeramu amaani tukole programs ed'endawulo tugemaganire walala tusobole making sure nti Kingdom zido mbiriri engeri tulina ebizibu ebifaanana awalala tusobole okubigamaganira walala tuyamba abantu baife tubaweereze era twongeze eningiza mu maka n'okubeegeresa ebyobuwangwa n'ebyenono. Mbeebaza mu butongole olw'obuwagizi n'amaani ge baataamu mu mbaga ya mwenemu omwaka oguweire. Twalina bawalala okuva ku ntandikwa tibaatusuulirira era n'okutuusa olwaleero tukaalina bawalala. Nongera okwebazaako enswiso Kabaka wa Buganda olw'omukwano oguli wagati we n'Obusoga ninze kubanga ebiseera ebisinga agiire ngampa amagezi engeri yali nti abaire emyaka mingi okunsingako kwegamba oluganda olutulimu lwabanga lwa waigulu era nga tutambuza tutya emirimu era twongera okusaba Kibumba ow'enkabi amwongere amaani amwongere enkabi yeene era asobole okuba nti akulembera Buganda nga buli walala ate nga bukalamu. Ng'amaliriza mbendeza emikolo emirungi gye mwidyeko ene waife Busoga era twena twidda kugyetabamu n'ensonga eddi ndi mwogerekedde omupiira tidda kusobola ajja mu details kwa mu byogereko twidda kubituukiriza kubanga tuli kitole. Webale kwidda tubonaku era tubengeza kutambula obukala mu Busoga muno era nga bwe mugidde nti it is one of the tourism hubs mulambuleku n'ebitundu ebindi ebyobulambuzi mwongere okutegeera Busoga mwefaanana. Busoga okwisanya n'amaanyi.
Secretary.